njagala kwetantala kuyimba olunaku olwaleero. Aba manyi siri muyimbi therefore luyimba bwolufunye ombaka mangu nonyimbirako. Ngenda kuyimba oluyimba oluva mu njatula. Mukulu yobite lutomwadde engalo muzimugwire wasene Michael muzimugwire once again. Mukulu Steven Lwanjezi muzimugwire once again. Oluyimba lugamba mujje mweka. Mujje mweka chama mumule nange mukifunga sibabulira nange mukifo eteni bantu emitawana kibayiko oluyokano lubako yeza mukadde mwakayimba tulyandiko chama mumule nange mukifo eteri bantu emitawana kibayizeko oluyogano lubako yeza. Hello, ladies and gentlemen, combatants and combatantesses, fellow artists, tukoye nabadde sigenda kwogera wano nga ngenda kuyomba buyombi nebangamba ngenda kwogera sigenda kulwawo kansooke nyombe ate nkole speech ntono. Tukoye aro tukoye bwe tutakola nemufuma bwe tukola nemutufuma bwe tusirika nemutufuma bwe tutasirika netwogera nemutufuma. Tukole kitukoye. Waliwo post gye nalabye nengamba sijja genda kuzika Alex Mukulu nengamba who is this angana okuzika Alex Mukulu nga tukamba tetule kye twakoze mbutulyewo Alex Mukulu tuwuba empale. Tukoye. We are fed up to hear abantu omuntu bwafa bagezako okulaga nti bamumanyi nnyo nga kigamba tabamanyi don't dare teryamanyi teryategeera. When you see Miss Mike nyinza okubanga munda nfu busungu mpulira njagala kutuga kati nze simple man with a humble profile bwe mba zitegerekeka ate Alex Mukulu gwamanyi nti muzibu bewanye tibagenda ne bamukyalira singa nze nagenda sali muleseeyo bo bamulekayo ne bagamba olwo tiyasanyuka okakasa otyajja kusanyukira bwe twabadde mu lumbe famire ng'etwetondera obutatugamba naye ate nga bwe yalwagamba kyemwakoze kyekituufu ne mutuwonya kamera ezirika abantu nga tebanafa tebamutegedde ebirwadde era tebamubise. Ladies and gentlemen, we are fed up. Mutusaasire temusungwalira ffe musungwalire Mukama Katonda atuleseewo ebbanga ddene nyomba nnyo kubanga twayigira mulembe gwange. Nze ndabye ebintu bingi bakimanyi muwala wange sirimwerabira bamuyitanga Eva Nola Nampenja muwala wa mukulu wange Daudi Mpima yalwala obulwadde yabujja kuwadda dibe bazadde be yena akulanga agamba why am I going through this nga makerenda tagaagala batumanidde nagenda nemubikira kati yafa nagenda nemubikira nti Harrington Kiwanuka yafudde nagamba mukadde nga yesimba through the night nagenda Alex Mukulu nga yesimba okuva mu this noise and hopelessness was smearing us with stupidity naffe tubiyingiremu tuliko okwema okwejjaku waya oluyombo lukomyaka ate sagala kyo nagambe ndigaseekuge byagamba kimazi teryakubira bigambo bosi wange wali waisisi yagamba nkuje ku mpewo
This man Alex Mukuru twaganye ogamba tuze kumukubagira nabadde nabajene kisemandanga kwa posti ndegagamba n'ekigambo kitalo yakiga kubanga kitalo ekyaki kubanga bali n'emyaka 72 bano abantu bwe bati tebalabika mu nsi ne mu nsi yonna babeera bamanyi gye bali nti mu Nigeria ebyo Seyinka nti Kenya ebyo Chinua Achebe nti ekindi Bungereza yaliyo Shakespeare babeera bamanyi Katonda agenda asuulayo omwomu nga akalibayo omwomu ne babamanya kati Katonda amukuwa emyaka 72 ng'ogamba nti kitalo tukubire Mukama mpuwadde enkanga eno yonna engalo za Mukama twebagamanga obuzinga teeka abantu tekuna akalulu ono yabadde bifiriwa atatya kukugamba nti okoze kikyamu atatya kukugamba nti okoze bulungi naye yongeramu ono yabadde IPG waffe yabadde akusala ensobi yabadde akwata abakozi ebitaali birituufu yabadde neebaza Mukama waffe Jerusalem Sale olw'okumugamba nti ateeka okubeera part of ceasefire generation mukubere engalo za Jerusalem Sale generation yonna eyali teyitangako mu mikono gya Alex Mukulu ban acts 10 abali under Theatrical Association of Uganda ne baassembulinga ekabowa ne bagamba kino kyebayita lyaso kino kyebayita otegeka omuzanyi era omuzanyi bwe gwaggwa olw'obwongo obwaliwo twalina Alex Mukulu twalina Abe Mukiibi tulina John Segawa tulina Tupere Tubuka tulina Katolo Lwama tulina Asirafu Ssemogerere omuzanyi bwe gwaggwa ne tuyita aba DIT tabana bano basesinge era buli yali mu project eyo n'aweebwa certificate diploma ye nti ayise abitegedde asukulu tugamba twafuna akasempotozaati ne tu interchanging abaana ne balaba nti drama is script, drama is rehearsal, drama is presentation in perfect byonna yali kusomesa bulungi era ne tubala tubagamba nti emizanyi gya Alex Mukulu abadde bagiraba bwe bali naye omuzanyi gwa Alex Mukulu omala kuddamu mulundi gwakubiri n'oguddamu ogwokusatu kati Alex Mukulu akagamba temwali bamukyali temumumanyi ng'ogenda n'ofuwe ng'omukugetiye n'osimbula nakubira esimu nti ye ninkula bittuwa bulungi ng'omumanyi kati oyali mwana bwamumanyi Alex Mukulu yamala kusanyuba ebisomu ebbanga lyenkanawo nga talasenzebeera mwana gayokubeera n'abaana ababalina bazadde baabwe ng'ogenda ogamba nti ng'afiira ati ekiruddu ayinza okuba ngaawo kimukola bulungi okubanga yafudde naabo olowooza nti bawansi ate nga si bawansi tokumanyi tolina tomanyi Alex Mukulu nakatono naye ffe tumumanyiko kimu tiziye temusanyusiza agamba mukoze bulungi ekitamusanyusiza akugambirawo nti ekyo okoze kibi enandi bale bagamba Abe yabikoze dda era sigenda biddamu ebyokusitula tukubire mu ngalo tubagamba nti omusajja ono tazikawo mugambaniza mwege muvongera gamba ono afudde tazikawo nga office kuliko omuntu atandise otegeka fayiro zigenda otambula naye ffe mu art buli muntu ali ku lulwe Abe Mukiibi Alex Mukulu John Segawa n'omumbeja yamundakire naye mumbeja ne lwanje zinamulabye eggulo nga gavumenti nkyogere nga azite bati emikono malinga agamba is it vanity? It's not vanity. Abe Mukiibi yasinza okuddamu amaanyi in that direction agamba it's not vanity, we go on binatusanga tunabitegeera Mukama Katonda tumwebaza abasajja abagezi nnyo abalinga oyo akatalekeka omusajja tagwande kufanga lyeka mu nyumba omusajja agwanira okuwasa batabali bakabenganyi nesuga embaga zaabwe nesizirabako aba eagles banala bamwemu bambagabye yabala kutandikawo ensawo eyokusonda ntaddewo miliyoni 10 mu mbaga ya John Segawa